Baganda bange ne bannyinaze mwenna balina essimu za seereza oba ziyite smartphone. Mwenna abawangalya ku mikutu emikwanira wala oba giyite social media. Nkakasa mulabye akatambi akatambudde kumpi kumala wiiki namba. Nga kawugguwuggu Yosefu Tamale Mirundi avuma Ssaabasajja Kabaka nga vvoola Ssaabasajja Kabaka ebigambo bye yakozesa nawe omuntu alimu ensa tosobola kubikozesa ng'ovuma omuntu wa bulijjo bamuyite komona naye kyannaku nnyo nti ye Mirundi yabikozesa ng'abyolekeza Ssaabasajja Kabaka kyannaku nnyo nti ebigambo bye yakozesa sisobola kubiddamu kubanga sirika ugugu nga Tamale Mirundi era kyannaku nnyo nti akatambi ako sisoose kabazannyira nga bwentera okukola nga naayogera ku mulamwa nsooka kuba wa reference sigenda kazannya kubanga nja kubanga promotinga ebivumo bye byabadde ayolekeza Ssaabasajja Kabaka mu nsonyiwe baganda bange ne bannyinaze okulwawo okwogera ku nsonga eyo kumpi kumala wiiki namba mwenna mukiraba mbadde embuzi ndi mugonvugonvu ng'era naawe bw'osobola okubeera omugonvugonvu naye mu kubeera omugonvugonvu nakimanya nti nze yeekolera itongwa sinze muganda nzekka alina eddoboozi abaganda bangi abalina amaloboozi nga n'abamu mu bo baweerereza mu bwakabaka bwa Buganda abamu baweereza nga baminisita abamu baweereza nga abawanika abamu baweereza nga abakungu abalala baweerereza ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka Kyabbassa 88 katonyeze 8 ne 89 Manduzo katonyeze 2 abalala bali ku BBS Telefina TV ya Ssaabasajja Kabaka naye kyannaku nnyo kireeta obulumi kireeta ennyiike nti Tamale Mirundi asobola okuvvoola Ssaabasajja Kabaka asobola okuvvoola ekitiibwa kya Namunswa asobola okuvvoola Namulondo asobola okufutyanka Obuganda kubanga avvoola Ssaabasajja Kabaka automatically oba ovvodde Obuganda gw'ate oyinza otutemako omusota omutwe akawuuwo ne kasigala nga kazannya kyannaku nnyo ti omusota baagala kugutemako omutwe naye Abaganda ate abensa ate ab'omuzinzi ate abasobola okwogera ensi n'ewulira bonna beesirikidde abayimbi ba Uganda Abaganda ba Moses Sali ba Joseph Mayanja juzi namulaba ayambadde olukanzu olwa Japani agenze Mengo kulaga bwayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka Joseph Mayanja Kamiliyoni mwabaddewa nga Tamale Mirundi avvoola Ssaabasajja Kabaka abe mukiibi mulina ku musaala gwa Buganda mwabaddewa nga Tamale Mirundi avvoola Ssaabasajja Kabaka Uncle Patrick Omujuuka muli luddawa Lady Titi muli luddawa Walukagga muli luddawa Abaganda ab'ensa mwenna muli luddawa nga mutunuulira omuntu avvoola Ssaabasajja Kabaka avvoola ekitiibwa kya Namunswa mwabaganda ki kye bali bakola ne munyiga ne muwulira nti muli much concerned ne muwulira nti kibakutteko amataka bagabbye tebibakwatako abaana ba Buganda babasibye tebibakwatako balumbye Ssaabasajja Kabaka empologoma batandise okumuvvoola oba batandika okumuvvoola tebibakwatako kiribakwatako mu Abaganda nga kirumba Obuganda okubusaanyaawo kiribakwatako nazzi kuno Obuganda bwe bwazindwanga nga tukuba ggwanga mujje saagala agalamidde ng'Abaganda bonna bazambalya ku mugongo ng'enswa ne bagenda ne beŋŋanga omulabe olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka azindiddwa buli Muganda akulaga nti buli kimu kiri nnomo buli Muganda akulaga nti tebibakwatako kyannaku nnyo nti Agaganda ge gamu ago agagenda ne geeyala mu maaso g'empologoma maaso ga Ssaabasajja Kabaka ne googera ebigambo bino wendigwa bw'oligwa beene ali kukabya amaziga ndi mukabya musaayi ali kusongamu olugalo ndirumenya ndirulumako Ssebunya bwa musota nandasongwa mu lugalo amenya ga Ssaabasajja Kabaka gonna gasaanyeewo mwagasigaza mu bigambo one of recently oyo gwe tugamba nti ali mukabya amaziga ndi mukabya musaayi Museveni yayo kyamasiro n'ekigendo tosaanyaawo erinnya eryo Ssaabasajja yakaaba mu public Abaganda mwakolawo ki ali kusongamu olugalo ndiruluma baabo batandise okumuvvoola tebamusongamu na lugalo wabula balinga abatandise omumukuba empi ebiranyo byammwe oba okulanya kwammwe kwasigala mu bigambo naye nga tekukyajja mu bikolwa yadde n'akatono oli n'akeera ali kukabya amaziga ndi mukabya musaayi ali kusongamu olugalo ndirulya wuuno yamusonzeemu olugalo sina kumusongamu busonzi lugalo
wabula yamuvodde n'amukwata nako bw'ati nti oyagala ki oyagala ki oyagala kulwana. Abaganda bonna basigadde balaga nti buli kimu kiri nnomo, buli kimu tekibakwatako, kyokka kya nnaku nnyo nti bo bakyasigala bawoza ali kukaabya amaziga ndi mukaabya musaayi mu pulogulamu Kaliisoliiso. Mulimu eŋŋoma etandika pulogulamu ebagita saagala agalamidde, naye saagala agalamidde yammwe saagala ebere yakutusinisanga binnyo nti eggwa pulogulamu yammwe yanseko. Saagala agalamidde yalibadde yakubiddwa dda ku mikutu gya Buganda gyonna nti Abaganda this time around we need to take action. We need to take action. Embaata wadde ensirise etya naye tejja kutunuulira ng'ogimalako obwana ereme ku taking action. I think this is the right time ffe ng'Abaganda okutakinga ekintu kye bayita action. Tuve mu bigambo mu kwenyanga Kabaka tali muntu mubi ng'Omuganda. Omuganda akwenyezza Kabaka. Kabaka alowooza alina abakuumi. Kabaka tumuyite Namunswa nga ffe tuli nkuyege abeera muli munda mu kiswa n'alowooza nti alina abakuumi. But the fact that Ssaabasajja Kabaka Nkuloopera toyina mukuumi, n'abo bakwetoolodde bonna si bakuumi, era olumba oluli kunona lujja kutuukako direct kubanga Abaganda ffe abaliwo tetukyalinamu nsa. Tukuwaana, tukukwenya, tukuyita amannya agakanga, naye ate ffe tulina okukufuula ekirooto eky'entiisa. Ffe Abaganda ffe tulina okukufuula omuntu akanga ne twabikomya mu bigambo. Tamale mirundi akyayinaayina ne ku radios ez'Abaganda, ne ku YouTube ez'Abaganda, ne ku mikutu gya TV egy'Abaganda akyayinaayina, akyegirisa ng'ekigotta entula. Naye nga oyo eyavumye Kabaka, oyo gwe bakyaza ku mikutu gyabwe, ye yavodde Ssaabasajja Kabaka. Naye nga kaakati essaawa eno bakulaga kiri nnomo omuntu okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Nabagamba nazzi kuno nga n'omulangira ne bw'aba yayawukana dda ku ŋŋoma ya Buganda ng'omulangira oyo tavumwa, tasongwamu, ajja mu bbaala ne mumugulira omwenge, bw'amala okugangayira ne mumukongojja mumuzza ewaka nga mumwebaza seba omulangira oba nnyabo oba seba omumbejja. Tukwebaza nnyo okujja okunywako naffe. Naye ng'omulangira oyo yayawukana dda ku ŋŋoma. Essaawa eno Kabaka mulamba yali mu kuvumwa. Omuganda n'asigala ng'akyagamba ffe eggwanga erisinga obunene mu Uganda, ffe tusinga ekitiibwa mu Uganda, ffe tusinga amagezi mu Uganda, nga balina ne Kabira emu abamu ku mmwe mwatwala eŋŋombo ya Museveni abavuma nti bategeerera kwana. Naye omusogga gw'ogamba ategeerera kwana basobola okufutyanka ky'abazinga we n'asigala ng'akulaga nti buli kimu kiri nnomo. Omusogga osobola omuvoolera ky'abazinga n'asigala nga buli kimu kiri nnomo. Gwe yeeyita omugezi. Kabaka we bamukoze buli kibi, osigadde otudde okyewaana. Bali bategeerera kwana, ffe tutegeere nnyo in actual sense. Mu Abaganda nga nange mwendiyitongwa kikomeko, ffe tusinga obutategeera kubanga ne bye tulina tetubiprotectinga. Omwana toyinza kweyita mugezi ewaka nga neiba ali ku nnyoka amulangira ebivumo, oli kikazi gwa kimalaaya weetunda abaana wabenda, omwana n'osigala ng'osirise ng'oli omwana wa neiba ate ali mu kulwana ne maama we bavume maama wo, ate ye n'afuuka omusiru, gwe n'ofuuka omugezi. Gwe atadifendinze nnyoko gwaba omusiru. Njagala okkikkaatiriza Abaganda yeffe basero tweyita abagezi. Ng'eyavumye Ssaabasajja Kabaka Muganda, ng'eyavodde Ssaabasajja Kabaka Muganda. Wali owuliddeko Omusoga avuma Kabaka wa Buganda? Wali owuliddeko Mugisha avuma Kabaka wa Buganda? Wali owuliddeko Omukakwa avuma Kabaka wa Buganda? Ffe avuma Kabaka wa Buganda, ate ffe Baganda. Enkya omuntu y'omu n'aga nti Abasoga bategeerera kwana. Gwategeerera kwana. Omwana alina obusobozi obuvuma nnyoko oba kitaawo mu katale mu lukale, ye gwa batategeera. Oli Omusoga mutegeevu nnyo. Siwulirangako Omusoga avuma ky'abazinga omutiibwa ennyo. Siwulirangako Omunyankole wadde obugabe bwa Nkole Museveni yabujjawo. Engineer Patrick Balije yatuuka kufa nga siwuliddeko Mugisha ng'avuma Engineer Patrick Balije. Siwulirangako Munyoro avuma Omukama wa Ttoro Omukama wa Bunyoro Kitala. Siwulirangako Akiiki avuma omutiibwa ennyo oyo Nnyimba Kabamba Igulu. Simuwulirangako
abaganda yeffe tuvuma kabaka waffe ate enkya ne tugamba nti tuli bagezi gwavumye nnyoko mu lukale mu katale ye gwabeera omugezi kati njagala tamala emirundi kano mukamutemeremu anti mwe byabalemi abaganda beeyita abaganda kaswa abaganda ggera abaganda wawu njagala tamala emirundi kano mukamutemeremu tamala emirundi mwamutunuulira ng'omulalu okusooka ng'agenda avuma abantu ako kalalu naye mbadde njagala eddalu lye alekeraawo digwira ku Ssaabasajja Kabaka njagala tamala emirundi olekeraawo okugwira eddalu lyo ku Ssaabasajja Kabaka saagala oddemu kumwetakuliza birwadde byataakusiiyisa tamala emirundi gwani avuma omuntu omulwadde gwani avuma omuntu okufaanana nga byonna bye wayogedde ofaanana otya gwatunula ng'ekimenke gwe tamala emirundi alinga ng'omusota essalambwa wenna oyubuka buyubusooti alinga ng'embizi ennyobeke ali ku Ssaabasajja Kabaka avuma atunula ng'ekikekenke yalwalalwala dde agalwadde ye kennyini gagamba mumalawo buli lwe kalwala bampadde obutwa ne banziruse Nairobi ne banzijanjaba buli lwe kalwala bampadde obutwa ne banziruse India ne banzijanjaba owange gwe oli namukisa waawa aweebwa obutwa leero n'osimattuka n'obuweebwa ogwokubiri n'osimattuka n'obuweebwa emirundi nga 6 nga bw'osimattuka ogaba bakakuwa obutwa emirundi 10 nga bw'osimattuka owange ngwe yalonda wamuwa ku magezi naye asimattuke nga ggwe Serena ne banda babumuwa lumu n'afiirawo Jakana Nadduli babumuwa lumu n'afiirawo gwe ng'olirake okuwa obutwa emirundi 10 nga bw'owona ate nga bw'oddayo eri abaabukuwadde endwadde ekuluma ngimanyi ne bannayuganda bonna bagimanyi atamanyi ndwadde eruma mirundi yiino kangibabuulire oyo tamala emirundi yagenda alwawo omusajja bamuyitanga Kakozizana yalwala obulwadde bw'abaziira nga nammwe mumumanyi ogutali musango n'afa kano mu kujjaga kadubirana ne kaganza Namwandu Kakooza bwe kaganza Namwandu Kakooza ne bakagamba omanye ekyatta mwami Kakooza kaddamu ne kagamba ekikazi kitiba butibi tekisiiga okukakkana nga kalwadde endwadde eyo yonna gye mumanyi akasajja endwadde eyo ekalinnye ku bwongo endwadde ekasudde eddalu kakati koogera ng'akawuguwugu buli kiseera koogera ng'akajabangu bampadde obutwa tumanyi ekikuluma ndwadde y'abenzi gye wajja ku Namwandu Kakoozezana tumanyi ekikuluma yeekufudde okutunula ng'essalambwa eriri mu kweyubula yeekufudde omanyi kalina olususu omanyi tamala emirundi nze nali mmutuuseeko bw'omukwatako bw'oti olususu lwako lulinga olugave kakalabula bukalabuzi sebo nako kalina gats ezituula mu kamera ne kavoola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka ne kavuma Ssaabasajja Kabaka ne kamufaananya byonna bye kamufaananyiza gwe ow'endwadde y'abenzi ffe nga ne tuvangayo kumookinga kubanga tukimanyi ti omuntu omulwadde yeetaaga kubudaabudibwa omuntu omulwadde yeetaaga kuzzibwa omuntu omulwadde teyeetaaga kulangirwa ffe tuyimiridde naye mu bulwadde nga bw'olimba ensi nga bwe baakuwa obutwa kyokka ate enkya n'oddayo mu baakuwa obutwa era olulala n'oddukira e Nairobi olwo endwadde zo zikulinnye era bampadde obutwa oluva e Nairobi era n'okomawo mu baakuwa obutwa gwatafa bakuba antidooti ki oba gwatakoowa kugenda gye bakuwa obutwa bakubumba mu bbumba ki kakati kankubuulire naawe tetukumookingangako ng'olwadde endwadde y'abenzi gye wajja ku Namwandu Kakooza awezana bakulabula dderevawo yakubuuza omanye ekisse mwami Kakooza taali kikazi kitiba nnyo kino tekisiiga okukkakkana ng'olinnye mu waya ezo ezikufudde okuba ng'otunula ng'olugave ezo ezikufudde okuba nga olina obusukuttu bw'amatama ezo ezikufudde okuba nga ng'otunula ng'embizi ennyobeke yeggwe ali ku Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero ovoola baganda bange ne bannyinaze abawarabu abo tubayita bagwenyufu naye abawarabu tebategeera owasa otya omwana wa ankowo abawarabu basosoze ti omuwarabu ne bwava South Africa ne bwava e Saudi Arabia tasobola kgenda mu UAE n'awasaayo ow'ekkata tasobola kgenda Saudi Arabia n'awasaayo nali mmanyi basosoze naye njagala okukibategeezaako abantu abo si basosoze baagala okukuuma obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe essaawa eno siringa agamba nti oba kyekirina okuba naye ate oba osanga
bwe kyali badde kubanga Abaganda ab'omusaayi omutabike be basinze okuvvoola Obuganda. Twavumanga bakwano baffe Abanyankole, gattako n'abo Abanyarwanda kuba nabo baatwerimbikamu ennaku zino. Bewasa bokka, tebaagaliza era gwe Omuganda ng'obasota Mwankole era bannange n'ebirala. Naye ŋŋenda nzuula abantu abo batuufu tebaagala kutabiikiriza musaayi gwabwe, kubanga nze yeekolera itongwa kikomeko bwe naazaala mu Munyankole. Ekyana kyenzadde kiyinza obutasanga buzibu kuvvoola Omugabe wa Nkole, kubanga mu musaayi ogukirimu mulimu ogutali gweri. Kakati ne kano ka Mirundi taata waako engeri gye yakazaala mu mukazi ali awo ekikazi kyali Kirundi. Nedda, maama wa Mirundi mukazi Muganda, taata wa Mirundi yali musajja Murundi. Era amannya ga taata wa Mirundi amatuufu si ge gano ge babalimba mbu Yowaana Mirundi. Tamale Mirundi amanya ga taata wa amatuufu baamuyitanga Lugayuka. Atamanyi mannya ga taata wa Tamale Mirundi baamuyitanga Lugayuka. Be Barundi abajja e Buganda okupakasa okuba ekipakasi. Be Barundi abajja wano baffe mu Buganda ne bafuna ebika ne bafuna amannya. Lugayuka n'ava mu kubeera Lugayuka n'afuuka Mirundi n'azaala bano abaana abatufuukidde ekizibu. Kyova olaba tebasanga buzibu kuvvoola Ssaabasajja Kabaka, tebasanga buzibu kukakkanya kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Tiye Ssaabasajja Kabaka ne bwabeera omulwadde oli eyalize ng'agamba nti ayi Ssaabasajja Kabaka tusaba Omukama Katonda akutekeko obukuumi, amuddako avuma. Ffenna tetuganye nti Ssaabasajja Kabaka talwala, naye muntu alwala ate y'entebe mwatudde si yagisooseemu era tukimanyi. W'ataano mu bana walibaawo w'ataano mu abataano, naye ate ng'akyali mulamu. Buvunaanyizibwa bwaffe okumuzimbako olukomera, okumutandaaliriza, okumuteekako bbugwe. Obusirusiru nga buno buleme kujja nga buyiwa eminyira mu pirawo gwe bayita Buganda. Y'ensonga lwaki Oweekitiibwa Katikkiro bwe yakyaza Owinyiddolo n'agamba mu musonyiye nanyiiga, naye ngamba Oweekitiibwa Katikkiro wadde oli mukulembeze nti olina okulaga ekifaananyi ekirungi. Ne bano abantu bwe batyo bwe batandiikiriza okusiga ensigo yaabwe ey'okuvvoola Obuganda, bwe batyo bwe batandiikiriza okukakkanya ekitiibwa kya Namulondo, bwe batyo bwe batandiikiriza okuvvoola Ssaabasajja Kabaka. Batandiikiriza batyo mpolampola, naye ng'ensigo gye baba basiga bagiyita Kabaka avumwa. Bavume enkya weetonde, naye ng'eri ensigo omaze okugiteekawo. Akatambi mwewavumira kakyatambula, ne mweweetondedde kakyatambula, naye okyayinza okuba ow'omukisa oli n'alaba mwewabavumira oba abaliddako ne balaba wewavumira Kabaka ne batalaba weweetondere. Kabaka avumwa. Kakati omuntu yenna saagala ng'emimwa gyo gibeere gya luwewere, saagala nga weewunzenga olowooze nti ogenda vuma Ssaabasajja Kabaka. Enkyo gye weetonde. Tewaliwo kwetonda kwa muntu kwonna kulina kukkirizibwa ng'aweebudde n'okukakkanya ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Kyannaku nnyo Kimirundi akyetaayiza mu Buganda. Abaganda ab'edda mwalagawa, omwoyo gwa Buganda ogutafa gwe mwogerako gwalagawa. Buganda kye ki? Buganda kye ki? Ekintu kye bayita Obuganda, ono Kabaka gwe mutwe ogukugirayo omukira gwe bayita Buganda. Buli omuntu lwavuma Kabaka naawe Omuganda aba akuvumuddemu, n'Obuganda bonna aba abuvumiddemu. Naye kyannaku nnyo tolunaku olwaleero Abaganda bakitwala nti kiri nnomo okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Tewaliwo wadde okulaga obutali bumativu nga bwe twakikolako nga Frank Gashumba yalumbako Katikkiro n'amuwemula emabegako eyo oba gwali mwaka gwa 2018. Ate munnange gwe nali naye okulwanirira ekintu ekyo bamuyita Abe Musinguzi. Kyali Abe Musinguzi weekaabohwe Abitex promotion. Nali sirwana nti nnwanirira Katikkiro ng'omuntu, naye namanya nti bamera mpola okukakkana nga kituuse ku Ssaabasajja Kabaka. Abaganda mubeera wa? Ng'emigozo bano nga gino, ng'emivuyo nga gino, ng'ejjoogo nga lino
lituuka ku Ssaabasajja Kabaka waffe wa Buganda ekisinga okubeera ekyennaku nga byogerwa Abaganda. Kyannaku nnyo nti nennyini mukutu kwe yabadde ayogerera Muganda Kasuku Isaac Katende muzzukulu wa Katende era Katende n'alowooza nti ng'omusajja Omuganda obuvunaanyizibwa gwe tukukkiriza okwetonda, kubanga bano ba Kasuku leero aleeta mirundi n'akoona Mmengo, n'enkya n'amuleeta n'akoona Mmengo, ne luli n'amuleeta n'akoona Mmengo. Kyokka kyannaku nnyo nti bw'aba amukoona ye omuntu nga Kasuku yeesisiwala ati n'alaba nga mirundi kyakoze kivve naye era sitiiru enkya n'amuzza. Kambuuze Sheyi waawa asiramula omukristu n'amuleeta mu muzikiti n'oliiramu embizzi, Sheyi ne yeesisiwala. Mba mmanyi nti bwe mufuluma asooka kukubuulirira amateeka agafuga eno mu Busiraamu. Tolina kuliira mbizzi mu muzikiti, nti tolina kukolera bwoti mu muzikiti, tolina kujja mu muzikiti ng'otamidde. Naye era enkya n'amuzza, ne luli n'amuzza, n'akola ekintu kye kimu. Bano abantu abasinga mirundi bwe kaba kamasu, Kasuku muyambyeko okutega akamasu ako akavoola obwakabaka bwa Buganda. Gwe nga gwe ngambye tukukkiriza gwe weetonde obutasukka wiiki emu. Bw'oba tonnaba kwetonda nkulayirya Isaac Katende Operation unsubscribe yo YouTube channel yegenda okuddako, kubanga emikutu gyammwe egyo twalirowoozeza nti girina kuzimba Uganda ne Buganda yonna, twalowooza nti girina kuzimba Buganda ne Uganda eyawamu. nga mmwe abaana ba Buganda nekyannaku ate kye gikozesebwa okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda. Tulina abaana ba YouTuber abo ba Jakasta musajja Mugisu, ne tojja kusanga Jakasta nga ku mukutu gwe akyazizzaako omuntu avuma kabaka. Ate mmwe Abaganda mmwe mukyaza abavuma kabaka, gwokkirizibwa okwetonda obutasukka wiiki emu. Bw'otakikola naawe tugenda kukuboola. Njagala okutegeezaako bannanga abalaba vidiyo eno, Kasuku nannyini wa channels 2 eza YouTube, Kasuku 256 ne Kasuku Live, bw'atavaayo na kwetonda okwakatambi ku mukutu gwe gumu kwe yakyaza avuma Ssaabasajja Kabaka, mumuboole mumwani subscribing, kubanga bafuuse obudaala obuvumirira Obuganda kwe bavoolera Ssaabasajja Kabaka. Bwe twalowooza nti bwe bwali badde obudaala obukukuumira Ssaabasajja Kabaka. Ekirala balwanyi bannange, mu buwombeefu obungi bwe tukola omulimu guno ogw'okwogera, oba bwe tukola omulimu guno ogw'okuweereza ensi nga tuyita mu bwengula, sibalagidde nsabye busabi, naye ate era njagala kibeere ng'ekiragiro. Mwebala okulwana okututegeeza ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Oba osanga singa simmwe Ssaabasajja Kabaka olwaleero yalibadde Magombe, mukoze omulimu gw'amaanyi, naye mbadde mbasaba Obuganda bwategeera dda nti Namunswa mulwadde, tukome. Kiggwe ekifaananyi kya Kabaka jjanjabwe, mbadde nsaba muleme kukizza. Nsabye busabi muleme kuzza kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ekyo ng'ali mu mbeera mbi, kubanga kakati ate kyekifaananyi ekikozesebwa okuvuma Ssaabasajja Kabaka n'okuvvoola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza nammwe muli mu contributingako ku kuweebuula Ssaabasajja Kabaka. Sigamba nti omulimu gwe mwakola mubi, gwali mulungi nnyo, naye mbadde mbasaba Obuganda bwategeera dda nti nnyinimu mulwadde. Bwe tuba tuddamu okyogerako tuleete kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kirala. Kino mukireke, kubanga kyekikozesebwa okuvvoola Ssaabasajja Kabaka. Era amawulire ge kyakuba noono omulwadde w'endwadde z'abenzi kye yakozesezza okuvvoola Ssaabasajja Kabaka n'okuweebuula Ssaabasajja Kabaka. Kaŋŋambe twali twagala nnyo kanso wa Mary, Mukama Katonda amuwummuze mirembe. Ku keesi ye, ku ssanduuko ye kwagenderako kifaananyi kye, oba kwatambulirako ekifaananyi kye ng'amwenya nga tukyamulya, tekwatambulirako kifaananyi kye ng'ali mu ddwaliro, kubanga
kyali kyakutwongera enyiike fata abali ba celebratinga obuweereza bwe. Ayagala okugamba nti Kabaka Jjanjabwe tukozesa ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka kati ebituufu, otherwise nammwe muli mu contributingako kinene mu kuvvoola Ssaabasajja Kabaka. Sigamba nti omulimu gwe mwakola mubi oba omulimu gwe mukola mubi, kuba osanga singa simmwe singa Ssaabasajja Kabaka olwaleero yafa dda, naye Obuganda mwabutegeeza dda. Ffenna kale tuli aweya tusabe kimu nti Ssaabasajja Kabaka ajjanjabwe naye tetuleeta ebifaananyi ate ebinaakozesebwa omuvvoola. Nga bw'otasobola kugamba nti kojja wange agudde ekkabenje emmotoka emubetensa omutwe n'oteekawo kifaananyi ekyo ku ssanduuko ye nga bamutwala e Magombe, era oteekawo kiri ng'amwenya. Muteekewo ebifaananyi bya Ssaabasajja kati ebirungi ng'amwenya, mulekeraawo contributinga mu kuvvoola Ssaabasajja Kabaka. Mu Abaganda bali ku ground mbakunga mulina okulaga obutali bumativu n'akabizzaako akanyobeke. Abali e Bulaaya Maama Anifa Mutebi n'abalala mulinda ki kati okwekalakaasa? Mulinda ki? Nga waliwo ne mwannyinaffe Nalubwama yavaayo ng'akulaga ali much concern ku bulamu bwa Kabaka n'agaana Nnaabagereka ngenda kukuba amagye amavundu kubanga ayagala Kabaka we. Bwe muba temwalina bigendererwa byammwe nga kwena ensonga temunneekalakaasa mwe bavooledde Kabaka. Nalubwama mwannyinaze watuuka okwewera ti Nnaabagereka walinnyira eyo mugenda mukuba amagye amavundu kubanga mwali much concerned ku bulamu bwa Kabaka bammwe ng'abaluma. Bwe muba temwalina bigendererwa bye mwali muyisizaawo mu ekyo eyavumye Kabaka nga sinnawulira bwe mwesiba mbugaawo nga sinnabawulira bwe mwesiba mbugo. Mutandika okuvumirira akabizzi akawuguwugu katamala emirundi ne Museveni yennyini akatuma olw'okuvvoola Kabaka olw'okumulengeza. Tulibalabira ku bikolwa byabwe. Muntambulizeeko vidiyo eno mpozi n'ekyanjagala okubategeezaako. WhatsApp namba yange yakyuse oba essimu yange yakyuse. Abadde alina essimu eri enkadde gisiimuulemu. Toddamu kuweerezaako yadde za data era toddamu kunkontakitingirako ng'oyagala kwogerako nange ku WhatsApp. Ennamba yange eriko ya M10 +256 773 971757 0773 97 1757 njiddamu 0773 97 1757 kwosobola okunfunira 0773 971757 eri yavuddeko completely olw'ebyokwerinda. Jenze yeekolera Itongwa. Muntambulizeeko vidiyo eno.